ekikola amaka siraavu tebabalimbanga, ekikola amaka bwesiggwa. Kiwandiike manyi mugenda ne mubeerawo nga mweyogeza ebitali mu makulu. Awali laavu, manyi laavu terina kyeremwa. Buli muntu bamugamba bamulaavinga, tewalina kintu kyaggwamu value nga laavu. Buli muntu I love you, 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 I love you. What makes a home is trust. What makes marriage work is trust. You lose trust, you have lost the whole thing. Kati empakezi batawanyawo, trust ye basumbuwa. Mwagala Katonda abeere mwesigwa naye mwe temuli. Omuntu omugambe simwegene n'omwagalwawo ennaku 3 nti ate business eziri okumbadde ngamba muwuliziganya ayina eyo nawe oyina eyiye. Bwe wabawo business era agenda kugamba oli agenda kwandika mugamba akubireko nga kubuulira waliwo abadde ne business bweti mukubireko buli oma business nga ziyitingana ku ssimu ez'enjawulo. Obwesigwa abooluganda, omuntu atali mwesigwa alina obuyinike, yeebaka agugumuka, essimu ajezizika, password bayinanga 30. Waliwo password eyingiramu ne SMS nazo nosaako password. Abantu bayina password ezingiramu SMS, bayina password ezingiramu WhatsApp, bayina password ezingiramu Facebook, nga kwe kuni ne password ennene eyingira mu ssimu yennyini. N'omubuuzo olina ki? Oli gavana wa banka ya Amerika. Katonda bw'omugamba nti gaziya ensalo zange, oteekwa okuba nga olina pure heart. Katonda tagaziya nsalo ng'ojjudde obuyaaye. Enjiri gye ndiko ndi serious. Jabezi n'akabiriranga Katonda wa Isirayiri. Katonda wa Isirayiri ayagala butuukirivu, ebisigadde ajja bikuwa.